Musibe mutya bana Uganda batulaba wano ku NEKOZ TV amanya nze original Benja era nga buterevu nakulwaliro nyingido n'emboze yakabi ng'emboze eno era buterevu ekwatagana ku kapo empya enyuvu ey'abayimbi. This time round kapeno ya abantu babiri omuli mwana mwala bamuyita Nina Roz ewamu n'omwami we goyinza okuyita producer Daddy Andre. Yes, onako olwaleero Daddy Andre ewamu ne Nina Roz bavuddeyo mu ssanyu eringi ne basalawo omukwano gwabwe bagujje mu nkukutu ate babeere nga bagussa mu public babe nga bamanyisa ensi ekigenda mu maaso wakati waabwe bombi. Daddy Andre avuddeyo few hours ago n'aba nga postinga n'agamba and the two shall become one. Love is a beautiful thing, and today I have been humbled by my better half at her parents' home. With you I belong. God is great. Oshitegeera ebisigadde awo biwandiise mu Luspanyola mi ama tekwera mu Kakunda n'awandika ne mu Runyankole ataginze VJ Junior Vixon yabaddeyo ku mukolo bantu bangi Dax Vibes muganda wa Bobby Wine yabaddeyo olunaku lwaleero Daddy Andre agenze n'akyala ewaba Nina Roz. Daddy Andre n'omukyalo ono Nina Roz bamaze banga gwanvu nga bakukuta naye era abantu abagalana muyinza okukuta n'omuntu naye nga temwagalana nga mulina kidiru kye mugoba era n'embeera zammwe abantu baba baziraba naye nga abagalana nga ffe bannamawulire tubadde mu field nga tutambuza emirimu gyaffe abagalana bano tuzze tubalabe banga gwanvu nga bakukuta ne tugamba naye Andrew okuva we yayawukana n'omukyala Angella Kataumba kiki kyaliko kiki kyagoba ne Nina Roz beefulukuta mu studio twebuuza tuni ku tuni omusajja akole n'akola eri omusajja Andre teyebaka twebuuza kiki ekigenda mu maaso wakati wa Andre ne Nina Roz kyonna kyokola ennaku z'omubbi ziba 40. Oshegero oyinza okubeera ng'okukuta obba ebintu by'abantu naye wabaayo olunakwalo amazima ne gavaayo nga tosobola gakweka ne woba ogakwekedde ebbanga kati mu mbeera eyo Andre naye amazima gavuddeyo bwe yakyadde ew'omukyalo ono oba okwanjula kwagenze mu maaso naye kwabadde secret tekwabadde munnyo bantu bangi bannamawulire tebayitiddwa bagenze ne bakyala ebutaka eba ewaka Nina Roz gyazaalwa mu famire ya Nina Roz. Okuwako ka brief background kweno couple, Nina Roz yakulira mu bitundu eby'ekibuli Kisugu, Daddy Andre yakulira mu bitundu eby'ensambi Kansanga, kati Kabalagala, Kikuba Mutwe, ebyo n'ebitundu obigattagatta. Waliwo possibility ey'okubanga abantu bano basisinkana mabegako way back nga bakyali bato nga bali ba friends, then we bakuze ne bagamba katukiteke ku next level. Kati mu mbeera eyo omukyala tuzze tumulaba bambi Nina Roz mu interviews ez'enjawulo nga ajja nga atugamba bannange Daddy Andre yanzija kunjaga era nga yomundabira wano munnange Daddy Andre yanzijanjabye Daddy Andre. Well and good. Omukyalo oyo abadde abyogera mu interviews naye nga mutuufu mu kwogera mu ekyo cause way back okuwako katono ku Daddy Andre ono ne Daddy Andre naye ebiragalalagala yali abikozesa sometime back kubanze najja okulaba Daddy Andre nga tanajja to stardom mabegakawo nagendayo ko n'abayimbi bange benkola nabo emirimu promotinga ne tugenda mu studio Andre yaliyo nga producer sometime back emyaka giyisewo mingi cause that was around 2013 oba 2012 when nagenderayo ku studio ya Andre. Kati Andre mweje emyaka around 2014-16 ya Andre obulamu ne bumutabuka ko musajja watu ono bambi enjaga yali emususseeko obungi ne mutwala paka butabika. Andre n'agenda mu rehabilitation. Bwe yagenda mu rehabilitation n'abanga ate alokoka n'okulokoka enjaga n'agivaako kati musajja mulungi ali clean tasmoking atanywa njaga takola ki kati procedures oba process gye yayitamu okubanga ava ku njaye bambi musajja watu yagenda okulanga akazi kana akaagala akafiira akaana kano kolaba kanyirira kanina Roz n'agamba nange kankayambe nkawe ku magezi gano nkagaiding kabenga nako kayita procedures ezimu kabenga kaona drugs katsuubire kapeni n'amalako bombi bali bakozesa drugs era bombi bazivaako. Andre yayamba Nina Roz mu kumuwonya drugs ezo naye nga well and good kyakabi nnyo. I'm happy for them okubanga ate bonna kati right about now bali clear and clean. Tuze tulaba couple nyingi ez'abayimbi twalaba Kedi Kenzo ne Rema Namakula abangi betuze tulaba bali mu entertainment industry couples ezize zibeera waawo naye ng'ekintu tebakitwala ku next level
tebakitwala serious, couple ezinga zize tekitwala serious. And right about now yeno kuzimu couple zenyizo kugambiza abayimbi gyetulaba eri so serious, ekintu esazeewo ekiteke ku next level. Ate nga bakyali bato bombi, Andrew musajja mukulu nnyo, ne Nina Rose omulaba muwala mutanyirira ayakali fresh. Era nga wetwogerera Nina Rose bagenza okukola ebyo byonna kukyala biki, nga Nina Rose alinamu akaana ka Andre, era nga ssaawa yonna kandizaalibwa. Omukolo gwo gwapeninze naye ng'era ssaawa yonna temwewunya nga tubatuusizaako amawulire g'akaana kano nga kazaaliddwa mu maaso awo. And right about now NEKOZ TV kwoli amanya nze Original Benja. Njagala nkozesa omukisa guno gwennyini congratulating Daddy Andre ewamu ne mukyala we omupya gwafunye Nina Rose. Angella Kataumba abaddeyo mu kamooli eyo n'avaayo n'agamba congratulations Daddy Andre and Nina Rose. Oh, emotional bambi beyagala. Jukira kema begakao Daddy Andre of course yali ayagala n'omukyalo ono Angella Kataumba n'ebintu tebyabatambulira bulungi ne baawukana. Katusuubire this time Andre wagenze ku musaayi ne Nina Rose ne mwekebeza kubona omukyala kye yali asinga ku complaininga ko yekwasa musaayi. Tetumanyi kituufu kyabaawo wakati wammwe naye nga tukwagaliza obufumbo obulungi Andre ne mukyala wo omuyimbi Nina Rose ne Daddy Andre omuyimbi producer. Tubagaliza amaka amalungi n'obufumbo obulungi era abayimbi abali eyo mwenna olaba video eno ng'oli muyimbi oba olinayo ekyana kino nga kiyimbi ng'okyagala mukole nga Andre ne Nina Rose ebintu temubirwisa. Genda ekyana kikube kyanjule kikube empeta mukiteeke ku next level muzaale abaana mweyagale. So n'olw'ensonga eyo twalabyeko n'abayimbi abalala nga Dax Vibes muganda wa Bobby Wine yabaddeyo ku mukolo ne tulabako Le Vixen naye omukolo yagubaddeko bulungi nnyo. Lydia Jasmine naye tatera kubula ku mbaga ate nga ye mukwano gwa Nina Rose ono. Lydia Jasmine ne Nina Rose bali batambula bati towewunya ku mbaga ya Nina Rose ne Daddy Andre y'omukyaki y'omumpita tugende mu church. Towewunya nga Lydia Jasmine nga ye mukyala yennyini gwe tuyinza oyita Metron kuba batambulanga abo. Eddie Kenzo nafuwa sente Lydia Jasmine nga Nina Rose kwali ku kido naye bamufuwa. And right about now Nina Rose asose Lydia Jasmine okufumbirwa. Lydia Jasmine sebanyi kyoliko munno una afumbiddwa. So twakulabye naawe nguvuddeyo ng'okoze post Lydia Jasmine post ye naye twagirabyeko n'avaayo naye n'abanga awanika n'agamba bannange kino siyinza kulinda wololololololo mukwano gwange ye n'agamba wulira we yagambye wulira Lydia Jasmine we yagambye he who finds love congratulations bamikwano essanyu nga litali Lydia Jasmine bannange. Laba kakiisi ka Andre kakuba Nina Rose kino kika love to the next level. NEKOZ TV kwoli amanya ze Original Benja mundekeze temuzija mbigamba bagala na mbalabye ffe tuba congratulatinga wano ku NEKOZ TV tuli basanyufu nnyo n'eggulire tusazeewo tuli batuuseeko mumanye ekigenda maaso wakati mu bulamu bw'aba n'abantu. Bw'oba tonna subscribinga ng'oli mulabi waffe mupya please bambi nkusaba mutima mulungi subscribe to our YouTube channel. Ojja batosobwa updates bwezi emboozi ezinyuma tujja batuzibatuusaako wano ku NEKOZ TV mwana tubaagala nnyo. Stay blessed, have a good day. Tikula sumulula byonna byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is, subscribe olabe ebisingawo. Ne Original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.